kiki ekituufu ekigenda mu maaso mu makkati ga Kayima ne Layitoni Namubiru? Bibino Dianah Nabatanzi asabudde Lwasa left right and center nago nga kuleetedde gaagano. Faridah Nakazibwe akyanyiga biwundu oluvannyuma lw'okumudisappointinga ne mutajja mu kivulu kye. Nabyo Bibino mbikuleetedde. Weewaawo nkwaniriza ku Famous Media Updates anti wano olugambo olwokya we lutandikira. Weewaawo ono ow'omugambo ogutokomoka amanyikiddwa ennyo mu kukozesa ate ekizigo. Ono yajja mu Uganda omwezi oguwedde era nga yava wali Saudi Arabia. Kirabika bapulaninga ne Layitoni Namubiru beesange mu Uganda balabike ng'ate nga banyumirwa obulamu. Kino kijja kitya? Balabibwako ku kivulu kya Faridah Nakazibwe ekya Greater Masaka Fete ekyali wali ku Cricket Oval olw'omukaaga oluwedde nga munnange bano tebeeta ng'omukwano gubasaza mu kabu. Ng'omukwano bannange guyitiridde, ng'omukwano mungi. Awo abantu ne batandika okubeera nga babisala nti bano ababiri wandiba nga waliwo akantu makkati. Nsonga ki lwaki abantu bano ababiri babalemeddeko nti balabika baagalana? Lwali era lwa mukaaga balabikako ku kirabu gavana. Balabikako ku kirabu gavana ng'era bali bombi nga tebeeta. Kigambibwa nti bano omukwano gwabwe gwasusse ku friendship kati balabika bano ababiri badeetinga. Ono Layitoni Namubiru yalabikako nga bannange ali mu kulabirira omwami Kayima, ng'ali mu kuweweeta omwami Kayima, ng'ali mu kuwembejja omwami Kayima nga bebi. Era kigambibwa nti baava mu kifo ekyo ekya club governor ku ssaawa 10 ez'okumakya nga bano omukwano gwonna gwe beetimbye mu feesi nga webatunulira olabira ddala nti waliwo ekintu ekiri mu makkati gaabwe. Olowooza kiki ekyaddako bwe baavaawo ku ssaawa 10 ez'okumakya? Sagala kubeera nga mbisala. Bano ababiri bwera okirabirawo nti omukwano weguli bano ababiri baagalana ebyaddala, tebikyali ate bya friendship. Bino ate bagenze mu mukwano guli ogwa ddala. Weewaawo ate bwe tudda mu mawulire amalala, ye Dianah Nabatanzi yasinzidde mu programu ye ebeera ku BBS TV eno emanyikiddwa nga Kasukaali n'abuulirira abasajja abatasiba zipu. Ab'oku social media nga bamanyi ba social media in-laws batandise okuluzunza wano ne wali nti kirabika eno message yagitambuza indirectly nga yabadde egenda ew'omwami Lwasa. Omanye ebintu bingi bize biyitingana. Lwasa zenga amulumba naye nga Dianah Nabatanzi tamuddamu, naye ayina bu message bwayisawo nga buyisawo indirectly. Buno ate ne bubeera nga butuuka ku mukulu ono Lwasa. Dianah Nabatanzi nno yabuuliridde abasajja abatagala kusiba zipu, abasajja abatambula nga beebaka ku bakazi ab'enjawulo nga bano tebasibirako ddala zipu. Ono yabagambye bakkirize oba bagaane balina okuzaala abaana nga babafaanana ebikolwa n'empisa zaabwe zonna. Okitegedde nti Katonda talya nguzi. Ne bwe banaakola batya bagenda kubeera nga bazaala abaana ababafaananya empisa. Oba siki bagenda kuzaala abaana abawala nabo babakozese nga bwe bakozesezza bawala ba bannaabwe. Ono nno yasinzidde ku programu ye eya Kasukaali n'abeera ng'ate ayisaawo information eno, naye nga ffe abategeera obubadi buno, abategeera ekiri makkati ge n'omwami Lwasa, twalabye nga ddala eno information agiyisizaawo indirectly ng'agisindikira omwami Lwasa, kubanga omwami Lwasa azalabikirako nnyo mawulire ng'abeera nnyo mu scandals zino ate ez'abakazi ng'ayagala ono ayagala oli, agenda abeera n'abakazi bangi nnyo ab'enjawulo, naye yeerabidde nti naye ate ayina okuzaala ku baana abawala oba ayinayo abaana abawala, era nga naye essaawa yonna bagenda kubeera ng'ate abaana be babayisa mu ngeri y'emu eyo gy'ayisaamu abaana babannaabwe. Eno ye information alabika gye yabadde ayagala okuyisaawo naye nga yagiyisizaawo indirectly. Oyo ye yabadde ate Dianah Nabatanzi.
ate mu mawulire amalala ye Faridah Nakazibwe tumumanyi bulungi yavaayo n'ategeka ekivulu kye ekyali wali ku cricket oval ekya Greater Masaka Fete nga kino kigambibwa nti kino ekivulu tekyalimu bantu, ekivulu kyamusala ne sekusala yenna. Ono nno ye avuddeyo ne yeegumya n'agamba nti kino kyekivulu kye yali asookeddeko okubeera ng'ategeka, so tali so much disappointed kubanga buli kintu bwe kiba kitandika butandisi kibeeramu ebuwonvu n'obuko, naye ate gye biggwera ng'ebintu bitandise okutereera. N'agamba engeri gye yabadde nti gwe mulundi gwe ogwasoose okubeera ng'ekivulu kino akitegeka agenda kusigala ng'alemerako wadde kino kyaganye ekirooto kye tagenda kukireka kufa bwe kityo, ajja kuddamu agezeeko era abeere ng'abitegekera ddala mpaka bwe kirikola. Nti n'engeri gye gwabadde omulundi gwe ogusoose yabadde maybe alakinga some experience, waliwo ebintu bye yabadde tamanyi, waliwo ebintu bye yabadde tategeera bulungi, naye with time ajja genda ate ayongera okubitegeera ng'ategeera ne industry ate eri ey'okutegeka ebivulu bwetambula ajja kuba atereeza. Guno gwe mulundi gwe ogusoose era ye tali disappointed. Agamba abo abantu abazze be babe era be bantu abamwagala essaawa eno ku mutima, naye era n'abalala bajja kujja kasigale ng'akyakiwaamu ate obudde. Ono nno yasinzidde ku TVM n'agamba nti tasobola kwekwasa kintu kya nkuba, mbwe enkuba oba yatonnya oba ebiseera bya nkuba nti ekyo ekyalemesa abantu be okujja. Ekyo kiyagambye tagenda maaso na kubeera nga akyekwasa kubanga ebivulu bingi ebibaddewo enkuba n'etonnya ate abantu ne bajja ne babibeeramu enkuba n'ebakuba naye nga mwebali. N'agamba ekyo tajja kukyekwasa yadde n'omulundi n'ogumu wadde yadde. Era n'agamba tajja kwekwasa bino mbw ate abaana balimu babadde baddayo ku masomero ate school fees, ate era tagenda kwekwasa kintu kya nnyege okubanga ate ebivulu ebyo byabaddeyo kumpi almost mu nnaku ze zimu tajja kubeera nga ate akyekwasa. Obuzibu buli nti yabadde atandika butandisi, experience yabadde talina emala, naye asuubira nti tagenda kulemerako era ajja kubeera nga akikuba eyo gye bujja mu maaso. Amma twongera okukuyozaayoza gwe mukyala Faridah Nakazibwe, ekintu ekyo wakoze kintu kirungi nnyo era yongeramu amaanyi essaawa yonna kijja kubeera ate nga kyeyongera okutereera. Nyongera okukujjukiza nti gwe obadde wano ku Famous Media wano ewasibuka ate olugambo lwo olwokya, olugambo lwo olwakagwawo. Weewaawo nkwagaliza olunaku olulungi, weebale nnyo, weebalire ddala.